nga sinnatandika kubaweereza olunaku olwaleero. Bannaye kansooke ku nsonga y'amasaaba. Tuli mu wiikisi 2 tetumanyiiko mayitire ga muganda waffe. Situmanyi oba muganda waffe ali mu Torture Chambers aliyo batulugunya bakuba emiggo n'enjala bajjamu. Situmanyi oba muganda waffe ali mu kkomera. Situmanyi oba muganda waffe ali mu ntaana. Kubanga abantu betumanyi abamulina byonna ebyo byemmenye basobola okubikola. N'olwekyo baganda bange ne bannyinaze, nze omwogezi naawe omuwuliriza, tetukoze kimala mu kubanja masaaba. Nkiddamu era ngenda kibajjukizanga buli lwenzijja. Bannange tetukoze kimala mu kubanja masaaba. Tujja kufuuka abakoze ekimala nga masaaba amaze kutuddizibwa. Naye mukadde kano naawe alina ky'okoze njagala okukutegeezaako nti tokoze kimala. Omwogezi masaaba bw'oba obadde omwogerako mu vidiyo emu oluvannyuma lwa nnaku 2, buli vidiyo ya buli lunaku muteekemu. Commentator bw'oba obadde obanja masaaba mu comment section 5 olunaku, zongeremu zibeera 20. Bannange okubanja masaaba kwa bwereere. Oyo data gwoguze okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yo, okulaba yeekolera idongwa, okulaba Wira Asiimwe, okulaba Fred Kajubirumbuye, n'okulaba aboogeza abalala, ye data y'omu gw'osobola okukozesa okubanja masaaba. Bannange si kizibu nnyo okubanja masaaba. Okubanja masaaba kwa bwereere. Era mbadde mbasaba mwenna baganda bange ne bannyinaze, twongezeemu amaanyi mu kubanja masaaba. Sigenda kwerabira kujjukiza bakulembeze bange aba Nuupu Chapter Diaspora ab'ensi ez'enjawulo. Bannange mmwe temulina kye mukoleddeko ate ddala mu kubanja masaaba. Nkubye omulanga buli lunaku ne mbasaba baganda bange ne bannyinaze, mutupisizeewo akadde ne bwe lunaaba olunaku lumu bwe ruti. Muwandiike ebipande okuli erinnya Free Masaaba, Where is Masaaba, Bring back Masaaba. Bannange masaaba olunaku olwaleero essuubi limulimu ffe. Njagala obbategeezaako nti nze famire yange eya National Unity Platform ensingira famire eyaffe mwenva. Kubanga eyo ye famire Kamalabyabamba. Temusuubira baganda ba masaaba oba abazaalibwa ne masaaba okubanga bagenda kukola kinene ekimala mu kubanja masaaba. Masaaba ffe tulina omumwebanjiza kubanga twamubawambako. Y'ensonga lwaki n'abamu mu bo mwe muli abaamuliddemu olukwe. Kitegeeza nti famire y'amasaaba esinga mu kaseera naddala nga kano ye yange naawe. Tukole ekimala mu kubanja muganda waffe. Muganda waffe essuubi limulimu ffe. Tongwa yeekolera ge gange, musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nyongera okubajjukiza ti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange bwakkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kaakano singa tubeeranga mu lutalo nga tulwana, kya buvunaanyizibwa nnyo omulwanyi omutuufu era omutendeke okulekerawo omulabe escape route. Kibi nnyo okulwanagana n'omuntu naye nga tomulekeddewo muwaatwa mwasobola kutolokerako. Kangeze oyiiridde omusota amafuta. Omusota bw'omala okuguyiira amafuta olowooza ki ekiba kiddako? Guba guwulidde obugombe bw'emagombe nti bannange ngenda, naye awo guba tegusigaza kyakusalawo okuggyako okugenda n'omuntu. Y'ensonga lwaki nkugambye nti buli lw'oba olwananga n'omuntu mulekerengawo escape route. Kankuwa ekyokulabirako kya Kapa. Kapa singa ogikwata n'ogisibira mu nnyumba n'otandika okugikuba nga togirekeddeewo muwaatwa wonna, weeyina kutolokera ng'emaze okunoga, muba mugenda kufaaba. Kubanga eba emaze okukitegeera nti wano tewakyali kyakuzza. Ekisigadde kulwana nfe nga nnwana oba kufa nga ffala. Omulwanyi omutuufu ng'abala olutalo nga bw'abala ye bw'anaddukira singa babeera bamuwangudde oba singa babeera bamufungidde ekyonga, ate era abala n'okulekawo escape route singa y'aba awangudde. Y'ensonga lwaki mu ntalo omuntu bw'asala endinga bw'ati n'awanika
kya buvunaanyizibwa nnyo either okumukwata nga bamuyitawo prisoner oba okumulaga ew'okukwata nti kwata awo dduka okitegedde nti tuli bakwemonkolera wako ogende. Naye singa omuntu omulaba nti omukubye n'omugonza n'osigala ng'okyalemezaamu biyinza okukyuka kubanga waba tasigazza kyakusalawo okuggyako okufa ng'alwana oba okufa nga ffala. Wabula wakati mu kufa ng'alwana gwe waalifa ng'obadde olwana naye so si ye kufa ng'abadde alwana naawe. Omulwanyi omutuufu alekera aduuyi escape route. Waliwo omusajja gwe mmanyi gwe twazika eyo Butambala. Pusi yagera ne Bajasti kyennyanja kye yali mukubi wa buloka nga bw'omanyi buloka mmeka z'ogulamu ekyennyanja n'ekirya. N'agisibira mu nnyumba n'akwata omuggo nti akube. Mu nnyumba twannyululamu emirambo egi. Ogwa pusi n'ogwa nannyini pusi eyasibiddeyo pusi okugigolola ettumba. Teyamanya nti mu butuufu mmaze okugonza ebinyeebwa bituuse okufumbibwa kambijjemu ekino. Yasigala asekula kapa n'etasigaza kyakusalawo okukakkana nga bafudde babiri. Ng'era omusota guli gwe ggambyeko bwe baguyiira amafuta guba gumaze okkonfaaminga nti tewakyali kyakuzza kubanga amafuta yalinganga kansa w'emimiro mu misota. Omanyi omuntu bw'olwala kansa w'emimiro oba kansa yenna kibeera kizibu nnyo okuwona naddala ng'atuuse ku stage esembayo. Kaakati bw'oyiira omusota amafuta gumanya nti giri emigga ebadde kansa gy'obadde ogukuba. Naye gano amafuta ye kansa ali ku stage esembayo tewakyali kyakuzza. Mubeera mugenda kufaaba. Ate bwe gukubojja nga guyiiriddwako amafuta ne bakutenda okugenda mu basawo abakugwa abanuuna obutwa bw'emisota mibiri. Wallahi oba tokyasobola kuwona. N'empunzika nga ngamba tubale nnyo olutalo nti tulutinye ku nfeete be tulwanagana nabo tubawe escape route baleme kufuna ndowooza yakufa naffe kubanga tewakyali kyakusalawo kirala. Lwaki nnandaze lwaki nneetoolodde? Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabaddeko wano e Nairobi eggulo. Simanyi ani yamukkiriza kuyingirawo nga tasoose kunsaba lukusa kubanga tewali mukulembeze ayingirawo nga sisoose kutegeerako nti agenda kujja. Kati neebuuza Museveni yazze mu ssaaki nga sitegeddeeko nti agenda kujja. Bwe yabaddeeyo yagambye nti bannayuganda bangalo bunani. Bannayuganda si bakozi. Bannayuganda tebaagala kukola era baali badde bagagganya. Ebigambo ebyo Museveni tasoose kubyogerera Nairobi. Yabyogerera mu ggwanga lya Rwanda mu mwaka gwa 2013 n'abyogerera e South Africa mwaka oguwedde nti bannayuganda si bakozi. N'empunzika nga Museveni omezze n'oluma. Ne bwe wabadde obyogereramu baatunuulidde ekinene kya wanga ekimpemempeme ky'omusajja ekitali grateful kubanga mu bonna be wabaddemu gwabasinga obugagga, gwabasinga ebintu ebikalu, gwabasinga ebizimbe ebunaayira, gwabasinga zi bank accounts ebunaayira eziriko ssente entono eziriko ssente nnyingi bonna be wabaddemu. Naye nga bonna bakimanyi ssente zo z'olina tewazitundira nte za muzeeyi Amos Kaguta yeebake mirembe. Tewazitundira ttakalo lya busika lye wasikira ng'omusika wa muzeeyi Amos Kaguta yeebake mirembe. Tezaava mu bizinensi yo wabula buli ky'olina kivudde mu bukozi bwa bannayuganda b'olangira olunaku olwaleero. Bannayuganda b'ogamba nti si bakozi be bakugaggawaza. Sente zonna z'olina ozikamudde mu bannayuganda. Bannayuganda be baliisa famire yo. Bannayuganda be bakulabirya n'okujjaawo osobole okwogererako mu lukuŋŋaana olwo n'abakuumi bonna be wabadde nabo. Sente z'abannayuganda b'olangira nti si bakozi. Buli ky'okozesa mu bulamu obwa bulijjo sente z'abannayuganda b'olangira nti si bakozi. Ne birthday ya mutabani wo gye wakoze sente z'abannayuganda Museveni njagala oleete risiiti kwe watundidde nti okufuna 1.5 billion eyategesa akabaga ka Muhoozi. Sente zaffe bannayuganda b'olangira obutali bukozi.
Imagine omukulembeze nayimirira mu bakulembeze banne ng'ali mu nsi endala n'agambirayo abantu b'ensi ye nti si bakozi. Kibanga omusajja bw'anajja ng'ayagala kutwala mwana wo kumuyigiriza kukanika, naye gwe wennyini omuzadde n'ogamba omusajja ayagala okuyigiriza omwana wo okukanika nti oyabba ebyuma naye nga talina kyuma kyonna kye yali abbye, oba oyamba mwana wo oba obeera okotoggera mwana wo. Munnayuganda anaagenda atya ku mawanga asaba emirimu nga ye yennyini eyali badde amurekomendinga nti bano bakozi, yagambye oyo si mukozi. Bw'ogamba nti tetuli bakozi kitegeeza tubeera babbi, kubanga singa nzija mu kampuni y'okusaba omulimu naye nga baakugambyeko nti siri mukozi, olwo sibeera mubbi, onampa omulimu. Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi situli baganda bo, tukimanyi situli bakwano bo, tukimanyi nti totwagala. Ne wakiri baako nekyotusiimako ekitonotono. Nze nabagamba omuntu ne bwansobya emirundi akakadde kalamba, naye nsobola okufunayo ekirungi kimu kye yankolera, wakiri ne muweeraawo ekitiibwa. Era nze kizibu nnyo okunsanga ng'akamwa kange nkaasamizza omuntu eyali andiisizza ku mmere ne bw'aba nkoze kinene kyenkana ki Yoweri Kaguta Museveni, newankubadde tetuli bakwano bo, tetuli baganda bo, toli munnansi ngaffe, naye wakiri waalijjukiddeko gye twakujja. Museveni wajja oyambadde akasaati nga kakunjubusa ebitogi. Mukyala we yali ayambala obuteeteeyi obw'amadalaka ng'ataddemu stokisi ez'obutimba okuva ku bigere paka eno mu ntumbwe. Yoweri Kaguta Museveni mutowo sali musale yali mutono nnyo ng'alinga akacokolo, naye kaakati yenna ayimbulukuse ne bw'atambula tosobola kwawula oba ojja oba agenda nti ekyemabega kiringa ekyemmaaso lwa nsonga nti yagejja nnyo. Waali tusiimyeko olw'ekyo. N'otunuulira omujega n'agamba nti Kyagulanyi is an public enemy number 1. Nekitabani kye ekitamiivu ssebo ne kijja. Omuntu n'agamba nti abafuzi b'amatwale baali balungi. You don't know what you are talking about. Who is an enemy of the nation? Ani mulabe w'eggwanga today? Kyagulanyi agenda mu bazungu n'atwogerera kino nakiri. Gwe bw'ofuluma oyogera ki? Gwe bw'ofuluma okozesa ssente zaffe ez'omuyiwa omusolo buli lufuluma, kyokka ate gwe tutaddemu ssente zaffe ogenda otusaggulire otuuka eyo ng'ojjamu mpale ng'ositama onyamu binye. Munnayuganda n'abungira ku mawanga anoonya mirimu kubanga yalemesebwa eka, kyokka ng'era bw'agifuna Museveni omusolo agufuna mu Uganda, nga buli munnayuganda kyafunye kubaako pasenti ya Museveni. Nene babunga bali e Dubai awo tebalina mirimu. Museveni bwe yagendayo mu kifo ky'okuteekawo omudaala gw'abannayuganda, kale ne bwe tunaafunayo basatu nga tutundirawo emmere ya Uganda lwe yagenda mu Expo, yagenda awo Mpuguma na Mpirivuma. Bwe yagenda e South Africa wali bannayuganda abangi, omukulu oyo yagamba bali abantu beewange si bakozi. Bwe yazze Kenya ewange, nswadde nnyo mbeetondera bannayuganda ewange, n'ayogererawo ebigambo bye bimu. Yoweri Kaguta Museveni ani mulabe w'eggwanga asinga ggwe? Ani mulabe w'eggwanga asinga ggwe? Muntu kikaaki agamba nti bainvesta mujje mu investinge mu Uganda, Uganda nsi nnungi, ate nga yali mu kuwanguka amannyo nti bannayuganda si bakozi. Bainvesta bajje n'abakozi baabwe basobola okujja n'abakozi baabwe bonna, oba bainvesta basobola okuddukanya companies zaabwe ewataliiwo bannayuganda bakozi. Ye agijembukana mbusimanya bagobe bainvesta. Kyagulanyi agoba bainvesta mu Uganda akotogera ensi, naye gwe ekyo ky'okola eky'okugenda ng'osabukasabuka olw'okubanga tebakkubira lugambo kitegeeza ki? Musajja tumulabiridde n'engatto gye yabadde ayambadde awo yange, essaati gye yabadde ayambadde yiyo, empale gye yabadde ayambadde yiyo, security yiyo, emmotoka mwe yatambulidde oba ennyonyi mwe yatambulidde yiyo, byonna ebyokwerinda bye yaggiddemu oba wooteri mwe yasuze yiyo. Gwe gwali mu kujejembukanira kaali ku mmere yalya. Bannayuganda si bakozi, ekyabankyaya si bakozi, gwe mukozi. Olowooza Museveni otusinga okukola? Olowooza otusinga okukola? Yoweri Kaguta Museveni gwe challenge gy'olina nti wazaala mwana mutamiivu. Olowooza nti abaana baffe bonna oba ffe ffenna tufaanana ng'omwana wo akeera okutuula n'atamiira ne yeekuba kokayina n'anuusa kokayina n'anywa ebiragalala, olowooza tufaanana nga ye?
Museveni tetufaanananga mwana wo kubanga singa twali tufaanananga mwana wo singa tofuna kyakulya n'omwana wo singa tafuna zanjagana za mwenge yo gyanuusa naye bw'aba akyafuna ez'omwenge osinzire ku ye ojajinge bannayuganda ffenna mwana wo bw'aba akyafuna ez'omwenge ng'asobola okugangayira omwana wo bw'aba akyasobola okunoosa kokayina kitegeeza tuli bakozi kubanga toyina bizinensi gye wamuteerawo ereeta za mwenge n'ereeta za kokayina sente yaffe ey'omuyi w'omusolo kakati ffe abakulabirira ate yeffe b'oli mu kutenda abatali bakozi n'abaabaddewo bonna bakutunulire ne beebuza atuusa atya wano nti ajjidde ku ssente ya muyi wa musolo ne batunulira ekinene kyawanga batusaasidde ffe nga bannayuganda nti naye bannayuganda nga bafugwa nkodomali kati ate ne batwewuunya ffe ate okubeera enkodomali ennyo kubanga enkodomali weekufuga bw'ate gw'obeera nkodomali nnyo musajja waawa azze mu lukuŋŋaana olulina okugatta ku ggwanga naye ng'ali mu kutoola ku ggwanga kubanga okugatta ku ggwanga kutandikira ku batuuze ba ggwanga abatuuze b'eggwanga be bagatta ku ggwanga bw'osaanyawo abatuuze b'eggwanga eggwanga obeera toligasseeko n'omutunulira omusajja omukulu ng'awumpuguma ayinza n'okufiira mu nnyonyi alina kwewummulira kale agirinnye tumutendereze nti bannaye twafuna omukulembeze awaliriza mu bukadde bwe n'obulwadde bwe okugenda e Bulaaya ayogere kino na kino oba ku muliraano ayogere kino na kino naye yatuusa ayogererayo Gasiya yatuusa gyembukanirayo Gasiya Yoweri Kaguta Museveni twakwagala era nakugamba nti Museveni wabayo omuntu atakuwagirangako alimba aba yeekoza siwali munnayuganda muffe atakuwagirangako nsobola n'okugamba nti Kaabe Kyagulanyi tayagalwangako nga bwe wayagalwa Actually Kaabe Ssaabasajja Kabaka tayagalwangako nga bwe wayagalwa Yoweri Kaguta Museveni twabeeranga mu masomero nze nzijukira mu mwaka gwa 98 twalina speech day twalina ennyimba 20 ez'okuyimba naye nga ku nnyimba ezo 20 ez'okuyimba kuliko ennyimba 18 eziwaana Museveni ng'ennyimba 2 ezisigadde zikwata ku Mukenenya Yoweri Kaguta Museveni twakwagala mu kulonda kwa 1996 simwogerere yagende yeebuvuma okukuba campaign abatuuze baayo baamuzana mayinja tinayo yagala ki watugamba wali yagala kwenunula omanyi omusajja oyo gyatujje ne bamugava wano ewaffe tewali kaluluko tebaamuganya na kuboogereramu bagoba mugobe lwakubanga gwe Yoweri Kaguta Museveni era Yoweri Kaguta Museveni singa wafa mu mwaka gwa 1997 singa wafa mu 1996 ffenna twali kaabye ne tugamba nti tufiiriddwa omuntu kumbe oyo gwe tukaabira nti tufiiriddwa omuntu Mukama atuwonyezza kinene kyawanga mu maaso eyo yensonga lwaki Museveni ku duniya kuno essaawa eno oliko ng'ekikolimo nkiddamu Museveni oli kikolimo abantu abalungi Mukama be yalaba nti baliyonooneka yabatwala gwe sooka weebuze lwaki wasigalawo oli ku duniya kuno ng'ekikolimo we waali ebuuzizza nti singa Sankara abadde akyali mulamu nga teyafa mu 87 nga Museveni ye yali badde yafa mu 87 nga Sankara akyali mulamu would Sankara still be the great son of African soil oba would Museveni still be ekyokwesittaza singa Museveni yafa 87 singa ye great son of African soil era senga ye taata wa Uganda nga ne bamuteesa twabajjawo dda bw'oba twabajjawo dda nga twateekawo Museveni waffe Muuse ate singa Sankara Thomas yasigalayo Burkina Faso nga ye teyafa ate singa yalinga Museveni weeno kikyentegeeza bw'olaba ng'omukulembeze omulungi nga Katonda amututte aba amwewaza kufaanananga Museveni kubanga singa Museveni yafa nga Sankara ye mulamu Museveni ye yali badde omuzira oba osanga Sankara ye yali badde dikiteeta olunaku luno olwaleero naye tunuulira omuzira wammwe tunuulira omusajja gwe mwakubirako omwana wa Buganda azunga eyo abagamba temuli bakozi ate akotoggera mmwe Kabila ndala
n'abanyankola abakotoggereramu batakotoggera bokko bakabira gyatakotoggeyako yokka Banyarwanda bo balina connection maama ne bajja wane Nairobi okukola ajja kukola mu nvisi ambassador ne bagenda China okukola agenda kukola ku High Council ya Uganda High Commission ne bwagenda okukola agenda kukolera mu bifo eby'obuvunanyizibwa bakuleseewa mwavu munnange bakuleseewa tulakte ino okulima oluguudo mwoyita egenda eteekamu ttaka teerula lwerule eyiwamu buyiiki ttaka sajja mukulu alya bulungi ali bulungi akuuma bulungi famire ye eri bulungi atambula bulungi tafuna nko kunkenyera mu ntambula ze mu ndya ze mu bukuumi bwe ali wana awanguka mannyo nti bannayuganda si bakozi senga tebabadde bakozi singa tewatandika dde okwemulugunya ku security yo singa tewatandika dde okwemulugunya ku ndyayo n'entambula yo singa tewatandika dde okwemulugunya ku bintu ebyenjawulo bwe biba bigenda mulaalo bwe biba bigenda mulembe kitegeeza bannayuganda abakozi kubanga be babisasulira bw'obitambulireko leka tuwangukirako mannyo